Muje bali kumenaje muwangalira kansube muli bulungi. Olunaku lwa leero mbaleetedde emirimu egiri mu United States, emirimu egiri mu Canada, just gwe kukola CV yo bulungi ogezese omukisa bannange mbaleetera gino emirimu olw'ensonga nze mmanyi embeera eri e Uganda, mmanyi ebintu omuntu by'abeeramu, so embeera naddala kati mu abantu abali mu Gulf countries ate mwe mulina opportunity nene nga okozeseza gino emirimu kola CV yo bulungi kola ebintu byo waliwo ebintu ebimu omuntu byatagenda kugamba nti kola kino kubanga bayinza okumpiininga ne balabayo naye gwe omuntu omugezi ne woba oluusi kati kangeze nga waliwo certificates nga oba olina okweteekako ng'okoze mu Africana oba mu gundi nga tokozeemu gwe kozesa obwongo bwo otegere kino kugamba oba okitegedde olina okulaga nti okoze mu kampani nga ate tokozeemu you have to show kati ngenda kubalagako naye nga waneeno guno omulimu ogusinga high school watch until the end njagala tukikube abaana mwena bambi abaana abatambula I thank God nti at least abaana mukozesa ebintu bino ne mutambula dho abantu abamu temuddamu kuneebaza naye si kirungi anyway tugende maaso agenda ku gogoyo oteekemu ekyo ekigambo ky'enjogu kyentaddemu kiri Alorica oba alorica.com carriers yes ogenda kujja waneeno ku gundi waneeno ku Alorica kati nze njagala tufokasinga ennyo ku nsi zino embede zino ezoogera oluzungu kati jangu waneeno wano waliwo jobs and carriers in United States and Canada jangu waneeno okoonewo wonookoonawo bagenda kugamba North America join a team explorer Alorica and you may discover something totally unexpected so kati gwe kyogenda okola njagala tukikube mu dakiika ntono nnyo jangu waneeno ogambe osobola okujja n'ogamba search openings in US oba Canada kati njagala tukole bwetu tusearchinge in US or Canada ogenda ku page efaanana bweti bw'ojja ku page efaanana bweti kana ndaba obugambo butono I think yeah right now you are seeing properly then ogenda kujja waneeno ku jobs all jobs it depends I don't even know mulimu ki oyagala gwaki gwe gwosobola okugamba nti gongo mulimu gwe guli jangu waneeno ogambe kubanga emirimu weegiri customer service human resource corporate bikoze bitya kati waneeno bakakikano kankajjewo sorry meet up here okay kati jangu waneeno ewali all jobs okwatewo wonojja ku all jobs emirimu gino bagenda gikuleetera content moderator with Albania simanyi biki emirimu mingi nnyo gwe nga gwe nze simanyi gwe kiwasoma oba gwe kyosobola kukola oba okitegera ozoba kubira essimu bajja kuweereza email mukola appointment diwe mugenda okukola ki diwe mugenda okwogera oba okitegedde ofuba okulaba nga wena bagamba kola CV obulungi kola buli kintu kyobulungi tugende maaso kati ngenda balagako katono nnyo sigenda kulwawo emirimu gijo sigenda gimalayo kati gwe simanyi oba okitegedde gugenda kukola mulimu ki kati kankulageko just waneeno katugeze guneeno oba customer service let us say guno gwa customer service guli San Anthony au Texas kati bakugamba wano mbadde nsaba osome job description oleme kugamba nti oba ebintu biki soma job description nti job description buli mirimu gino eno girina different job descriptions za njawulo oba okitegeera biki bye beetaaga biki bye baagala kati wano nga bakugamba high school diploma GED oba okitegedde high school diploma tutegeeza ki omwana wa senior 6 which means omwana wa senior 4 totawaana that is the truth omwana wa senior 4 totawaana ne bakugamba customer service experience is a plus customer strong computer navigate skills familiarity with Microsoft operation application Word Excel excellent oral and written communication skills inspection bannayuganda njagala mbabuulira ekintu kineeno nze nakola ku reception ng'ebintu bino bisibirina just nali namala senior 6 but I never had these things ekintu gwe kye weetaaga you just need okubeera nga otegeera ekintu gwe genda ogambe kati omuntu customer service kiki kye yeetaaga you just need to smile
you need to stand up, you respect people. Like, obuchitegede gwe kenyini customer service, obere nga onolaba nti guba reception bakola chi. Abantu abakola mu customer service bali friendly. Obuchitegede bayambako abantu, like you have to also obisomako nnyo. Bino ebintu tebyetaaga nnyo nti nugwe wasoma nnyo kubanga nze nali nva mutoyi nga njoza toyi ate ne mbagamba nze nakolako ku reception. It doesn't mean nti olina okuba nga wakolako. So bagamba nze nakola ku Sheraton, nze nakolawa, but indeed you have never. Since abibagambye naye nkugamba gwe omuntu yenna omuntu asobola okukwatamu kano akantu munene n'akakozesa ne kandetera obuzibu. Anyway, kati ne bakugamba waneeno professional and courteous oba contagious oba courteous, exceptional listening and comprehensive skills, customer oriented. Gwe kenyini oyina okubeera nga olufaayo nnyo, oyina empathy, oyina everything at once. Nebino ebintu byangu osobola okikola naawe. Mube mu bino ebirimu bino bye mugambe bya housekeeping ebirimu ebibi, naawe wennyini tukwate suuti yo, gira teekako lipstick, weekoleko makeup, ogende mu interview muganda wange nga okikuba bukubi. Anyway, tugende maaso ne bakulaga benefits zogenda ofuna, healthy, dental, because bitya bintu bingi biri awo. Place an application, bagamba next step, place an application, complete your online assessment. Our team will review your application. If to move forward, our team will follow up directly. Disclaimer. Kanji jireko waneeno. Disclaimer egamba the above information on this description has been designed to indicate the general nature and develop of work performed by employees in this classification. Okay, bibyo kati ogenda kungamba ogenda ku apply ngoti jangu wano kukigambo apply oje waneeno. Atukubina ebintu ogenda kujja waneeno, teekamu email address yo. Woteekamu email address yo bajja kuweereza kodi, naye sometime ayinza obutakuweereza kodi, email webanga gyeri, then nogenda ku next. Ati bwe tugenda waneeno tugenda webaku kati nze wano sagala teekamu email already nabadde nagi opening ze order, kati kangende waneeno. Wo openingawo email ogenda kujja ku page efaanana bweti. Kati jangu waneeno weeteekeko title, oli mufumbo, oli Mrs. oba oli Miss. Okay, ndi Miss. Nagundi biki byonna biteekewo, byonna name, email address, enamba ye yesimu. Naye kati gwe atali mu Uganda teekawo ye Uganda oba ye Dubai oba okitegedde +256. Okitegeera yiye ye Uganda yaffe. Then n'otandika emirimu gyo egy'okukola. Country gy'oyagala, please enter your home address. Toteekawo America nga tuli mu America. Teekawo ensi gy'olimu eyo yennyini, oba oli mu Uganda teekawo ka Uganda kaffe maama. Then oteekewo ebintu. Kati waliwo postcode oteekawo 256. N'ojja waneeno n'oteekawo esite Kampala. Simanyi siti gwe gy'obeeramu oba okitegeera Kampala. Teekawo ebintu bino byonna sigenda bimalayo mukwano. 256 ojje waneeno ogire gundi nga bakagamba do you have a customer service awo biki. Yes, jangu wano job offer biki byonna. Are you 18 years of above? Temumbuuza mbu how many years, bagamba oyina emyaka egyo 18 n'okwambuka waggulu. That is how it is. Ojje waneeno work and education ex gundi. Teekawo waneeno experience ne education yo. Ojja wano n'otappingawo. N'ojja waneeno n'owandiikawo ba employer bo n'ebbanga lye wamala. Oba ogamba Sheraton oba Africana oba biki oba osobola okukozesa hotels endala. It depends on what you want really. Ojje wano education oteekewo ebintu byo naye nabagambe don't forget senior 6. Don't forget that okoma mu senior 6. May God bless you badange. Then ojje waneeno ogende ku language yo ojjewa oba okitegedde kati Oluusi kati wano bagamba specific race biki naye nze ndowooza black or African America naye sisuubira yeffe tuli wa ku race wano. Tabika tuli black, we are black. Okay,
ng'ojja waneeno ng'ogira ne bakugamba waneeno n'osoma wano bagamba disability information ne bakugamba waneeno bisomeeko but it is not specifically nti it is this kind of job just nkulagako bulazi oba okitegedde there are very many kind of jobs gy'osobola okuapplyingako. I'm just showing you this kubanga omunauganda ojje waneeno oteekewo resume yo oteekewo cover letter oteekewo byonna then ogambe submit. Bannange nina kye munjagaza ekirala bannayuganda wobanga tutambulidde ku mulembe gwa Marshall, I really don't know wonootambulira kati njagala kubalagako emirimu mingi by the way lwakubanga kati bwaneeno saagala kuddayo mabega. Yes, I don't want really to go back. Naye I think ngenda koma waneeno sigenda kweyongerayo n'emirimu ngibalaze woba okola ki woba applyinga ofune omulimu. Bannange mukama bankumire abantu temugira supporting. If you really want to support, subscribe on my YouTube channel, commenting once, watch this video until the end. N'abantu abagala okunsupporting Marshall, thank you for what you have done. Nabagamba enamba bannange kanjiddemu awansi. Enamba gye nabagamba eri 0756867882 eri mu mannya ga Mirindi Ibrahim kanjiddemu is 0756867882. Munsupporting ng'omunauganda wonosupportinga muno kijja kunsanyusa nnyo nga munsupportinze ngambe yes bannayuganda bafaayo ku bintu bye mbakolera. I love you, may God bless you. Ciao.